Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kimbasaba tugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero njagala tutunuulire akafugankande kano mu nkozesa gy'osobola okukakozesaamu ng'obadde oyagala okwenywereza ku mulimo, ng'obadde oyagala okwenywereza mu ofiisi eyo gy'otuddemu, bw'obanga oyagala okwenywereza ewantu wonna oyagala okubeera nga toyagala kuvaawo. Okusookera ddala nkusaba ofune eddagala eryo eryambulula ery'enjawulo wamu n'ery'emikisa obeere ng'onaabako. Omala okunaaba eddagala eryo obeere nga weggyako ebyo eby'enjawulo ate onaabe ne ku ly'emikisa eritangaaza emikisa gyo. Bw'omala okunaaba eryo eddagala ery'enjawulo nkusaba ofune akafugankande, funa ebikoola ofune n'emirandira gy'akafugankande. Ddira emirandira gino gikaze bulungi wamu n'ebikoola, naye bikalize mu kisiikirize oba ne wava omusana bijja kuba bikala bulungi. Emirandira gino gikayire ddala bulungi. Bwe gimala okukala emirandira wamu n'ebikoola ebyo biteeke mu kinu bisekule, funamu ensaano. Ensaano eyo gy'oba okoze mu mirandira gy'akafugankande wamu n'ebikoola beera ng'ogigatta mu bizigo, gimikisinge mu bizigo. Akazigo ako kalina okubeera ng'ate si ka abo. Bw'omala obiteeka mu bizigo oba mu kazigo olina okubeera nga weesiigako. Tugeze mu wiiki osobola okwesiigako emirundi 2. Beera ng'okola bw'otyo, weesiigeko ng'ogenda ku mulimo, weesiigeko ng'olinako gy'olaga. Kati ekyo kiba kiwedde, gwe wenna tugeze ng'olina ofiisi oba olina w'otuula ng'olinawo emmeeza, beera ng'ofuna omulandira gw'akafugankande. Ku mulandira ogwo gyako akalandira nga katono. Akalandira ako beera ng'ofuna w'okawanika mu kifo ekyo w'okolera. Oba obeera mu ofiisi wekka osobola okufuna w'okawanika mu ofiisi yo oba waggulu mu kamooli, ewantu wonna funa w'okawanika. Bw'oba otuula ku mmeeza osobola okufuna ku mmeeza yeeyo w'okasonseka oba wansi wa mmeeza, kwegamba gwe funa w'okateeka. Funa akati nga katintini, tofuna akati kanene. Funa akati k'akalandira k'akafugankande. Bw'oba owanikayo akalandira ako wenkugambye okukawanika mu kifo kyonna w'okolera, osobola okubeera ng'oyogera. Osobola okugamba nti kano kafugankande, njagala neefuge w'ofiisi eno ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Njagala neefuga ekifo kino ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Njagala neefuga ewantu wano ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Bw'otyo era ne w'obeera weesiga akazigo era beera ng'oyogera ti njagala neefuge omulimo gwange ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Njagala neefuge kino oba kiri ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Bw'otyo beera ng'okikola bw'otya ng'obadde olina omulimo gwo gw'oyagala okubeera nga wenywerezaako. Akafugankande ako ly'eddagala erisookebwako, lijja kuba likuyamba bulungi nnyo. Beera ng'olikola olw'ensonga nti akafugankande kangu okukafuna, just osima wansi n'ofunayo emirandira. Nkugambye nti eddagala likuyamba ku nsonga eyo okwenywereza ewantu. Akafugankande ly'eddagala erisookebwako, nawe kennyini ly'osobola okwekolera bwe kityo bwe kiri. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, mubeere bulungi, mweraba.